n'abazadde bavudde ku mulamwa oyo golaba oyo omwami oyo Abdullah Sali point ku point musajja yali muyimbi w'amaanyi era yalina ekibiina ky'abalema tubebbere naye mwami Sali nze mmanyi toli musajja musiro oli mugezi naye sigala ng'oli muzadde omwana oyo gokola naye content siri mu kwogera kuvuluga mirimu gy'abantu nembyogera ng'omuzadde mu baana bo mmanyi nti toyina omu noyina omwana oyo gokola naye content naye sooka kunoonya abalala bawulira batya abaana b'abalala bali mu bufumbo content mungi eyo gundi gye bakozeemu ddi oyo okuba omuzadde n'omwana ebadde nnungi singa yagiridde mu ssa eribuulirira omuntu bw'olina okuba n'omwana kyandikoze nnyo naye kakati abantu bafune ekyokulabirako ng'otambula bw'otyo n'omwana. Siri mugagga nga Sudiru, siri mugagga nga Kapo, siri mugagga nga ggwe nti bw'onoovaawo abaana olina kyobakoze eki kyobalekedde. Nze abaana bange sirina kyembalekedde ate sikyali mu myaka egikolerera future. I'm living my present. Mbula yebbanga ttono era bwe bagamba nga nakufuna baga nti maaji mulema afudde toyinza kuwakana. Nina emyaka 64 mu gwokubiri mpeza 65 onkyasubiramu ki kyenwanirira mu maaso. Nsigaze ebintu ebi kusanyusa abaana bange na kubasabira nnyo babeere nga basobola okuyimirirawo mu bulamu bwabwe beetuuseeko bibakola ki bye baagala. Omwana akugambye taata tugenda kwogera bwogezi kyenfunamu ssente ng'ogasijja kwogera nga sina kyemutegekedde ng'ebigambo mbyogera ku kyalo n'ebyogerera bwereere ne batavayo dobule kwagasooka. Lwaki sijja ne njogera bigambo omwana wange babe anafunamu ssente ningamba kanzi gye mbyogere kati oyo omuntu kimulumira wa nga njogedde ebigambo ng'omwana wange byagenda okukola ki era naye aleme bifunamu mukolimire nga taata bwe yagamba nti nyenkola tabyagala. Lwaki nze simuwa mukisa bw'abanga kino Mukama kyasazeewo nti mwana ayitira omwana wange akole ki ayitewo yabikole abifunemu. Lwaki masoogera era gwe olumwaki nze siri muganda wo. Kazibwe Kapote wandize ku taata wa Shawa comedian omwana oyo abadde nasana nga comedy yabasala emyaka Shawa musajja mukulu bakoze comedy mu mabala ge nasana kuva ku Jenina simanya ayikoni ne bakola eri big zone ng'ekyaliwo abaana nga beegwira basiranira eyo kwe kukwata taata we omwana amulese ku TikTok bakoze content ku YouTube bamwagadde ozotudde katebe and you position yourself katula bulungi nga kana kukuba kakuba direct kasoka kuita mwami bwe kamaliriza mwami ne kamala ne kagamba olina abaana gundi gwe Kapo abaana abaffe sibabo kwefulumizi ne munno abaana abaffe sibabo abaana baffe era ne byotukola byaffe taata wa Shawa byakola abikola ne mutabani we ne kagambye lowolereza nnyo kuba walabo be wazaala abaana ba taata wa Shawa bakwatirako wa abaana boyo muzeyi Shawa gwakola naye content bakwatirako wa abaana bo kukayumba kake busabala taata wa Shawa agenda gabanako oba Shawa agenda gabanako bwe bumala okuzimba obuyumba ne bufuuka ekizibu lwe tunaabalaga ennyumba ze tuzimbye mujja kudduka mu Kampala ati mwali mulowooza tetusobola kubaako lwe tunaabalaga ennyumba ze tuzimbye mwe mujja kudduka mu Kampala nebye muzimbye mujja bimenya mubiteekemu enkoko mulekere emitima emibi mwe busajja mmwe kakukuba eno ke positioninga kefuula akalungi kasoka kuwa kitiibwa mwami gundi bwe kamaliriza mwami gundi nga kateekako alina abaana kakuba taata wa Shawa njagala otuwa ensonga yavudde ku kyokkuluma taata wa Shawa yavudde ku kyokkuluma olw'okubaze ku TikTok akola akantu ne bw'otandi walampya taata wa Shawa abantu bamanye ebidongo byakusala n'okukolera live kikwongerako ogenda genda ebyo mbikadongo kamu byammwe ebyo mugenda ne muyimbirira Gasiya otegeera abantu gende eyo mu bintu byammwe ebyo muyimbe mugende eyo muyimbe Gasiya wamwe gye mugasiya lingira abantu bakuyambye shoba gyagadde bagipositinze bagenda kujja bakuyambe olw'ebibozibozi byonyumya ne bibanyumira ne bibatwaliriza obudde nga bali nakasero bali mu bizimbe byabwe ne basanyuka mu ngaze bwe mbibanyumiza otegedde bagenda kujja ne botandirumbye taata wa Shawa bagenda kujja beera mu mativu emitima gimatire kyovala nakugamba oli n'omutima omubi omuntu yenna atatambula oyo omusajja omusanga saawa mwenda ogw'ekiro tatambula na dijje talina yadde dereva amuyambako ne bwasimagira yeyeeterayo flash. Why are you selfish to that extent? What kind of a person are you? Ebyo byonna biraga mutima mubi omuntu ayagala okubeera yekka abeera yekka flash ajeeterayo
omupira ne bwe guvaako mwendo gw'ekirasula mu kkubo oyo omuntu aba wa mutima mubi otegeera ye DJ ye bodyguard ye dereva ye yeretera akasabuni kaloogi ye yesiba tawulo yavaayo yakuba nani yakwata one drop kakati tata wa Shawa wavudde ku kyokumuwulirira obubi nze nja kubakwatanga nja kubagambako bwe nfanga temujjanga kunziika mulina muwendo kimwe abantu bange bali nziika temujjanga mujjanga ne munziika nja kubagambako mulekere emitima gyammwe emibi tata wa Shawa n'akuluma ani ogambye abantu tebagenda kujja bawagire bikadongo kanyubi otegeera bagenda kujja beera mugumu bagenda kujja waliwa bana kampala ebyokukola bayina bitono emisolo gibabonya bajja na kuyitirawo nga bagenda waka kwebaka bagenda kuwagira ne botandi walampye tata wa Shawa omuwuliridde bubi ke position inze kasoka kweteeka ko gundi lukomera muleme kajajinga ne kakuwa ebitiibwa abantu ne bakawaana kyetwagala kazibwe kapo tati mbwa akuyita mwami kama zo kumuwe ekitiibwa kya mwami olwo kegendereze nnyo nga kana atyobola bwe kamala okuyita mwami nga katiteeka wali bwe kamala okugamba musajja muzadde owulira bwe kamala kagamba amagezi gemuwa muzeeyi wa tata wa Shawa omuwa amagezi ki omuwa amagezi ngaani twagala otubuulire tata wa Shawa omuwa amagezi ngaani wabadde omuwa bulangaani abaana bo boolina kazibwe kapo tata wa Shawa agenda kubaleeta ewiwo ku nnyumba yo gwakola naye comedy ne content mwana we si mwana wo akayumba kake busabala agenda gabanako omuwa bulangaani emyaka gyali mutata wa Shawa jakumuwemula jakumuwa bulangani gendo wabulire ku CBS noyo muno kwefulumezi bukute bulesa Abudu Mulasi bumuti obodde muli aso ayimba bumukeneka gwe Abudu Mulasi ekikubonya gwe Abudu Mulasi gwe nawe butategeera kubanga totegeera towasoma mbera ati bali mukukeneka uyimbe nyimba z'obusajja bukeneka bwe wayamba obo gwe wenganda gwani yandi kutegedde gwe wayimba nyimba meka gwe oweze nyimba zetulina gwe zitegeere kamba atugwe wayimba nyimba meka gwe nga n'oluyimba lw'emundu evuge wayoza lwange emundu evuge neyoza mutwaza kugombolola wayimba kigwe eje emiyimba gyamwe egitawooma egirimu bugita obukoona bulinga ennyondo bugita ne bulyoka bukokolima ne bubanga amakokoliro n'alyoka akokolima mugende mukokolimireri ne bw'otandivumye kuwalampa tata wa Shawa it's okay abantu bandigeze ne bakuwagira nange okwogerako nkuyambye genda ofune emyaka gy'oli mujja kufuna omatire va ku baana b'abantu okubatyoboleranga mu kubawa ebitiibwa kakutyobola kakuwa ekitiibwa va nno ku tata wa Shawa mukama gwe yawadde n'ennume ezaala ate gwe naawe muzeeyi gwe tonkubira naawe Shawa tonkubira just nze ndababula nze ndiroya w'abantu wano okukwata buli muntu akola ebyekisiru temunkubira mbu webale kumugambako don't nze nja kukwatanga buli omu neeya mu kukola omulimu gw'obwannakyewa otegeera ne mujonyesa kazibwe kapensi kikyeta kuwadde oyimbye ebidongo muyimbye ebido kazibwe kapo era sigala mu mbuzi zo wowe mutayimbye kapo noyimba emiyimba egikolima buli kadde noyimbira abantu ng'okolima wakafa obubi byobonyabonya abaana bikijja nyebalo tiru n'okolima muyimbye ennyimba z'okukolima ne muyimba n'embiyungu by'abantu munaatera kuyimba mu matooyi n'owulira omutima omubi kiki abantu kye batabawadde watandika okuyimba Abudu Mulasi ng'akyategeka ebidongo ne right production temumatira temukkuta oze ku TikTok mirimo kubula ebidongo bisala mu byalo abantu babikowa bakowa kadongo kamu nodda ku YouTube ne TikTok abana ne basalasala bu video otunda otambula ate ne bona ndoga tebijja kukwa ojja ndogonda benze ndi munabasaka nyange mukoki ojja kuliwulira ebye mulogalo gabapate ogezanga nondoga gwe ojja kulira boberi kuchukira buzona yendereka yasindikira amayembe sawa mwenda nenga kuba yasindika kawumpuli ne mukwata nenkwata nakayima na amukozesa emirundi 8 wane wange yafulumaga kaba nga bakakutudde omugongo ne bwona ndoga tebijja kunkwata unansanga wa ze nyimba kushoza mwemwe nyimba kushoza mwezo ezirimu okuyola ebigere genda otwale balogoba no mubeereyo mukolimireyo kawulira omutima omubi kogera kutata wa Shawa kamutyobola kamuwe ekitiibwa mwami gundi bwe kasigika omanyi noyo yali muyimbi alowolereza nnyo kuba walabi gundi gwe abakazi be muzika sikati kubizinga gundi gwe ojja kunjogeza ebyama gwe ojja kunjogeza ebyama byebuvuma ng'olyoko owenjula bakaba vubi gwe gwatukiridde wa
buli kimuleke fula kalungi gendo wabulire ku CBS kinana munana katonyeze munana nga kagolo mayanja amazebirango towabula bantu gwe you don't have that mandate todda mu kuwabula bantu faba muno obulamu bwatu salasala dda faba muno obulamu tuli mu bonus track ensi atule male madda wano wetulembekera wetufuna akaganya ojja genda wabula omuntu ngensi amusalasala dda kyovula omusajja akuzeemu nakugamba nti nze kazibwe kapandike ensi yansala dda sikyasobola kufuna sente zalema ndi mu future yange andeke omusajja akuzeemu bulungi era statement ye bw'oba ogitegedde akugambye obulamu bwamulema dda ali mu budde bwe bwakunyumirwa obusembayo nenodda ku musajja n'omutyobola alowolereza nnyo ku bawalabe abaana be bava mu ntumbwezo oba abaana batata wa shawa bwe bayonoonekadde bayingira obwamalaaya owuwo n'atamala diguli kefuulafula mbuko kekaweerera kekakoze nnyo olinaki fe tukoze nnyo omanyi abaana tubaweeredde gwe don't bring your cheap talks here oweeredde ki oyagala kujjukiza abantu nga bwe baweeredde abaana njagala okubulira bafalidi basasula miliyoni 2 tebannayiga nakwogera n'amannyo tebalina don't bring your cheap talks here bugenda buweebula abantu omanyi ffe tuweeredde bwe kakwata oli mutembese munne waako kwefulumizi bwasabika bwasaanikira bwakuba ekikopo gwe toddamu kunyumya mu nsi y'abagunjufu bintu byakijega bikuweebuula onyumya ki mu nsi y'abagunjufu bakyanyumya ennyumba mu nsi z'abagunjufu oyo yazimba ebusaabala mwenna ne muzimba ebusaabala yaba naye omuntu ng'alabye n'ebusaabala bajja n'okubakuba obuyondo nga temulina we mukyukira eyo mukanyiga eyo saye nazimba ebusaabala tukole tie busaabala fena tunazimba busaabala nazimba busaabala ndi busaabala genda osaabale olwo Bobi Wine ayina yamayika n'amayika akola ati tojja kuleeta wano cheap talks zamwe kumanyira bantu tata wa shawa juu mugende mu comment section juu ogwe obutadda ebibozi byo nga tabikyanyuma ate tata wa shawa yaliko kikulume ate tugamba abantu bagende bakuwagire tetwagala abantu bagande kuwagira kubanga oli myaka gye okunyuka ebidongo byakusala mu byalo obiyimbye ebidongo mwabiyimba abantu ne batuka ne babakowa munatira kuyimba mu toilet mugende muwagire bwaba kyayagala twagala buli kye mwagala mukute mmeme yammwe mujijjuza okwagala mukute tetwagala muve mu nsinga mutoma emyaka gye mulimu tetwagala mutome ati wangamba ndi mukulu yes ndi mukulu naye ate sikwenkana nawe kwefulumizi embazi bugudde kali Abudumulasi ayimba kawulira kafa Abudumulasi ye yakuyamba okuva engando oya Abudumulasi eyazze muli aso ne mmukeneka ayimba mmukeneka Abudumulasi gwe singati yakuyamba ku Light Production gwe wandiriddewo wali ofaananika ko gwe Abudumulasi yakubakinganga faba goberere nyimba mugene muwulire obama lobozi ga Abudumulasi tekalimu nayimbange nyimba nakuwa nayimbange nyimba nakuwa Abudumulasi nakuteeka mu buli video nga bamamuli katumba babateeka mu katono Abudumulasi nakuzanyisa ense kulabe nakutimba otegedde bwe wagira nojja nokwata oluyimba lwange olw'emundu evuge nekuwa emundu twaza kugombolola obeere bulungi zinna kwagaliza era kati obulamu butambula otegeera lwaki owulirira bubitata toddamu kugwe naye basajja mmwe twagala buli kye mwagala mu nsi Katonda akibawe twagala mukute buli kye mwagala twagala mukute najanga batembeeta busaabala some of us we are fed up with busaabala totubuulireyo busaabala yamu buli asanga busaabala tukoleti wakyaliyo yikaitakeyo yozimba busaabala buli omwana asuleyo ajja atuleetako akasamba tuku busaabala osulabo Bobi Wine akola atya Gravity akola atya busajja mmwe mulekere emitima emibi kale Abudumulasi muli aso wandibadde gwe buli lwosanga Abudumulasi ofukamira bwosanga nga Abudumulasi gwe yimiriza n'emmotoka ogireke ng'etokota ofukamira omwebazi Abudumulasi yakwagala nnyo tiyandize muli haso kukukolera lyaso nayimbanga omukeneka kalika kwefulumizi katunudde mu nsonda Abudumulasi gwe yakwagala munjulire wano bwemba nimbi Abudumulasi yakwagala n'obulambu bwonna kasajja gwe tewandibadde na ttima manye ekyaba tategeera bajja kunvuga naye gwe kasajja gwe Abudumulasi yakwagala Abudumulasi yakwagala n'obulambu bwe bwonna tewandibadde tutajja muli aso ne mmukeneka bwemba nimbye mumbuulire otegedde mulikira omutima omubi tata wa shawa olw'okuba yazze ku TikTok abantu bamutema nnyo content we bamwagala abasanyusa n'owulira bubi
kano keyabaza obusente nga aduka speed n'otandika okumuwabula abaana batata wa Shawa gwabazaala abaana batata Shawa gwabazaala content yabadamu kola na muwalawo ono gwe wayimbamu mbanje Busoga nankubira ne balyoka bagattagatta ebiboze ebitawooma ebyo ebiyimba byammwe ffe tusobola na biyimba ffe nabire kane mu studios ebyo biyimba byammwe bemugenda mukunkumuka bambe Busoga nankubira ne muteeka kakasimu ne muuliza olwamala okumanya nti bwe yasuze ne mutereka amanyuma ne muteekako olwamala amanyuma ne muteekako ne mukubira akasimu n'akajjako ebyo ebintu bye mugatte ebyo ebyangungu ebitanyumye ebyo kwe mumanyirira abantu singa nali nsobo lwakuba sobola biyimba nalabika ntya ku stages nga nesimba alisi nga teacher wa mass ebyo ebintu bye muyimba oyo Gasia mwerere gwe toddamu kumanyira abantu Katonda basitudde gwe musajja gwe naye kasajja gwe kasajja gwe naye basajja twagala Katonda abakuse meme twagala mumatire buli kimu ekibalukanya mu kifune ebyo biyimba bya mu bimuyimba nedda abantu bagenda kuwagira njagala obere mu kakamu njagala obere mu mativu abantu ekivulu kyo bakikonfaminga tibagenda kubeera. You don't panic nedda don't bagenda kujja nedda mukwano leke nobu yatata Shawa etambule tukwegayiridde nnyo bambi tukusabye kale tukwagala nnyo this time around tuleke mu bambi so tugenda kujja ne bw'oba yagala tikiti za $5,000,000 nkugulira tugenda kujja ne bw'oba yagala enkyankubira enkyaja nkuwa akakadde nkubira simu bw'oba oli munoonyi wa ssente kwefulumiza nkubira I give you $1 million you go I will give you mugende mubeere bulungi nja kuwa $1 million mugende nja kuwa $1 million mugende mukalimbwe wamwe muvuye mugende mukalimbwe wamwe mwekunkumule gwe va ku taata wa Shawa gwe otegedde ove kutata nuli okoyogera ku musajja omukulu gwolaba alimu nnaku zezo ezisembayo ennaku zezo okwedigidira omuntu bw'obeera ne muzeeyi wo ng'akyalina muno olungu bangu b'oludigida abaffe bali ku mikeeka tebakyasituka bw'olaba nga muzeeyi wo afuna ekimubuzaabuza ebirowoozo ensi yamusala odigidda na muno ga muzeeyi wange asanyuse omanyi bakadde baffe nnaku gye bafiiriddemu kazibwe kapo muve ku bantu ffe bazadde baffe bafa n'emikono gyezinza olw'ennaku mumanyi ennaku bakadde baffe gye bafiiramu bafa n'emikono gyezinza olw'ennaku omwana afunye kitaawe amujje mu depression from nowhere asanyukeko obulamu budde buto yerabire stress ensi yamusala otandika okuwulira taata wa Shawa bubi mumanyi bazadde baffe bebafuddemu mumanyi ennaku ebalumye mmwe mumanyi ennaku mmwe kapo abaana bakitaffe engeri gye bafaamu mmwe mumanyi bakitaffe engeri gye bafaamu nga bezinze mmwe kapo mumanyi ennaku bakitaffe gye bafiiramu omwana jeri kitaawe mu nnaku oba kitaawe abadde ali ensi yamusiranya agamba wayi omuntu buli lw'omwenyamu buli lw'osekamu weerabira ennaku ebirowoozo bikugwako n'obuwangazi bweyongerako omwana osanga yalaba nga kitaawe mu kulemererwa ensi n'okubonaabona kw'ensi musajja mulema osanga bambi wanaafunira olungubanguba kitaawe awangaaleko osanga abadde mu kyalo yamugjeeyo gwe kennyini wagambye yali muyimbi nga yakulira abalema tubebbere nawulira kombu abalema tubebbere bagwa amazzi mbusimanyi baali eyo kiyindi baali bagenda okulinnya eryato bonna ne bagwamu ne bafa omuntu alina memories ezo nga banne bonna ekyo ekibiina ky'abalema tubebbere mwakirabako nga banne bonna be yali ng'akulira baafa oyo ali mu mbeera ki mu bidongozi bulijjo simanyi ti ne taata wa Shawa yali muyimbi ensi ebasaza abantu omwana osanga agambye wayikambe kanzigiyo taata wange adigidemu asanyukeko muzeeyi ku by'ekibuga n'owulira bubi olw'okuba muzeeyi ku YouTube bamuwagala mwani gwe mutawulirira bubi ani gwe munaayagala ate abantu ne mwagala mubuulirire omuntu kumbe mumukuba muve ku baana b'abantu mmwe basajja mmwe temumanyi ensi kyekoze bantu muleke ng'okuwa views ne points zammwe ku bantu owabula otya taata wa Shawa oyogeranga ani akukkiriza okwogera gwe kazibwe kapo oyogeranga ani ku taata wa Shawa tuwe ensonga watandisenga ani ku taata wa Shawa oyogeranga ani gwe abayimbi obukopi obubajjudde bwazimba akayumba n'afuuka ekizibu wamala kiggwe baamu bakole batya ebyo bunaku bajjudde tukole tutya bakole abantu balina ebintu mwe bayimbi mwe mukola n'ebintu ne muswala mumanyi abantu ebintu bye balina
mumanya abantu ebintu bye balina mmwe mumanya abantu ebintu bye balina mu kibuga wano bahambo bakole bati baji ya sin tudanga awo reputation y'abanno ebiro by'omuntu okushininga kwa munno gwinuje galo utandike oyogerere tata wo mwana ensi ya musala saladda amujje mu kyalo owulira bubi nze nabakowa kazibwe kapone kwefulumizi nabakowa kunsimu kabuli ne mugulu ataze empalana yange teggwa bwefanga temunziikanga okudda nonjogerera kanjogerera olokwefulumizi aze ye positioninga otegeera kaze kanjogeredde wano gwe nakukyawa gwe kasajja gwe ate wali mukwano gwange naye obuzibu bwava kumanyira nze bamanyira nze runnabe nze kana kamba atanze ngo joneri jamu nze bansala maaso nze kyerandiza from zero to hero from glass to glass nze pazo sanyo vunaka twa sabirina tata Faridi busajja mwenna bukyawa temwandi kutabudu mulas God father wo enyimba oluyimba luyabadayimba swimming pool is one of the most unforgettable song Uganda zeta yenza kwerabira mwene mumuleta mulyaso presence ye ne mugifule yokumukeneka ayimba kalika kwefulumizika kutekutama bwekati bwefulu obu tuli munsi nga fenna tuli bononyi naye nga bononyi bannaffe bo balabambu ffe tuli bononyi fenna abali munsi tuli bononyi naye bononyi bannaffe sebo batuteekako ogw'obwononyi era ne batujajinga bwe bamala omusango ne bagusala fayiro ne bagiggala fenna nga tuli bononyi tewandi kutabudu mulasi eyabakinga ng'ennyimba zo eyakwagala n'obulamu bwe bwonna eyakwatanga ennyimba zo n'akuyimbira mukasiwuukira bwe yamalanga okuyimba n'akwata erinnya lye n'alijjako tayito n'akuteerako erinnya lyo ogenda obeere bulungi n'omuddako n'akukolera lyaso nga gw'omuyise ajje ku lyaso zaabeerewo ku kivulu kyo n'ayimba ng'omukeneka wandibadde jole encouraging to encourage papa fa abantu bayita bababa mu industry twina abantu betuyita bababa mukubwa nga yogera ki nze nyinza okwogera Washington yandabirira omwezi mulamba producer Washington nga tamanyi na byennyimba wabula yangambo jja kuba star one day one time ngansula ku nyumba z'abazaala toto ensambya Washington yoyo babi je yanjagala baba fana abantu wagala buli lwe tubasanga baba emotoka agiyimiriza uyugiriki n'omusalyutinga waliwo endiga egambye nti oli sitagombulamu leeta wana akayimbiko kanyimirire muleeta konna mu Uganda ya leero nga sitaddeko nkofiira bwenti olaba ne bwenjiteekako ne bwe guba mwendo ogw'ekiro nze njogera bwogezi oli naakuba ttooki omusirikale ne bwaba wayo PDF ekiro mu kibiranaga lunnabe ompaka namu are you doubting me leeta wana akayimbiko tutambuleko mu kibuga olabe bwe bayita obuganzi n'erinnya liri pazo lunabe muleete n'akayimbiko batambulemu mu kibuga awe emisana owulire leekereeke ye toddanga mukuwakana amufulefule satisfied star sani ovunaka twa sabirina toddanga muna kukidawutingamu towakananga ebyo wandi byogedde luli ojukira oli wenakubira emmotoka awo wenali wanu yiti wanda awo nali sinaba ennaku zino digida munange ayeyeyeye bwe kituuka ku bakyala obwagazi bwasusse ayeyeyeye toddanga muna kukibuusabuusa ekyo tokikubaganyako birowoozo Justin Zalayireyo naye kubikwatagana ne tinti omusajja wa tinti ono ate lwe nakyalamu ewa Museveni awo kyasukkira ddala kati kibimba kitokota kisaanikire njagala kudda ku mulamu gwe musajja gwe ebigambo byenkugambye sibigambisiza bukyayi omanyi buli ajja wana aba ayomba nkugambyeko bugambi ove ku taata wa Shawa ekivulu kyo ne bw'oba oyagala enkya nkubira nkuwe miliyoni I will give you ate nja gikuweera mu kamera ojja kujja nkuwe ogende ekivulu kyofune obeere bulungi naye leka kuwulirira bubi bantu
katonda bawadde ebiro byabwe ng'ensi yabasala otegedde leka kuwulira bubi muleke kukakanya abantu Abdul Mulasi yakwagala yakuyamba otegedde waliwo wane ekibuusabuusa tobuusabuusanga ewammwe tewaliyo yadde akuba kaliyoki omujega ajegawadde ewaabwe talinayo yadde azina kiwennenya amazina ku kkubo ali wano ali kuffe ani akumanyi gwe odda ku balenzi b'ebitiibwa ab'ebbeeyi toddangamu wano kwereega so mikwano gyange eyo nvuddeyo oyo mugambyeyo kate nze sigambyeko mbubi kuba siri mwavu sinoonya kyakulya n'amagoba gogenda okufuna ngalina si mangi nnyo ebidongombe mamu bagende bakuwagire ngende mwevuluge mu ttaka naye toddangamu kumanyiira bantu tujja kubagambangako tubagambyeko ate munaatukola ki tubagambyeko kumakya tukeera kuvuga moroka zaffe empya kumakya nga tubagambyeko mukyuseemu ate ne bwonaakolima omala biseera tukugambyeko kati buli eyo butudde akasajja kakuliko nkugambyeko ate onaakola ki nkugambyeko moroka yange envuga mpya mulimu esi I got my money ne bwenjagala genda Colombia by tomorrow I process everything. What are you going to say? Tubagambyeko oba mufamfe. Change manners and characters. Be a good example in the society. Bad manners in pisambi wansi mbisambi. Mukyuse manners mubeere bantu balungi. Tetujja kukkiriza manners mu society. Mukyuse manners mweyese bulungi. Tujja kubagambako. Tewali kye mujja kukola ayi munaakola ki tubagambyeko mukyuse ate bw'obagambako ne banyiga n'ababagoberera tubagambyeko tugenze kale tubagambyeko mukyuse manners muli basajja bakulu mulekere n'ettima ate munaakola ki tubagambyeko mukyuse manners mubeere bantu balungi tewali tukugambyeko onaatukola ki ate abakugambyeko bakwagaza ki tetulina tukugamba kitugenda tukola ki abakyala baffe batwalidde dessuuka njeru abaana bazze ku ssomero tukugambyeko change manners ate onaatukola ki what are you going to do for us? Nothing. Tewali onakola ki oba otegedde ng'otegeera